Taweelah Radio and TV, where facts count. It's Taweelah Radio and TV, where facts count. Mbalamusizza nnyo mwenna mu nsi ez'enjawulo gye musinzira okubeera nga muwuliriza Taweelah Radio, Taweelah TV, ate n'okubeera nga mutulaba. Olunaku olwaleero njagala kubeera nga mbatuusaako pulogulaamu eno manya ebifa wano mu UAE ne Johnson Sengendo wano ku Taweelah Radio and TV. Ebikulu ebigenda okubeera mu pulogulaamu eno tugenda kubanga twogera ku lukuŋŋaana tabamiruka lwe bayita Dubai Expo 2020 agenda okubeera nga atandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi. Manya emirimu ki egigenda okubeerawo nga gigabwa era tugenda kubeera nga nkyogerako wano. Obuganda bumu mu BUWALABBU bugenda kugulira obwakabaka bwa Buganda emmotoka ya ambulance. Ensonga ez'abatalabaani okubeera nga bagenda kufuna obuddamu e Uganda, bannayuganda abasinga ku social media babitaddemu katemba era bali mu kunyumirwa. Tugenda kubanga nabyo tubiraba mu pulogulaamu eno. Uganda Cranes Super League wano mu kibuga ekya Abu Dhabi yatojjera era egenda mu maaso era abantu bangi nnyo bagyeyunidde. Ensonga endala, chairperson wa Fumbe clan in diaspora omukulu Jesper Ntege yategese olukuŋŋaana okusinkana abeddira Fumbe mu kibuga London awo mu UK. Era bwetu tugenda okubanga tutambula n'ebirala tugenda kubeera nga tubibategeeza olunaku olwaleero. Oli ku Taweelah Radio, Taweelah TV, Johnson Sengendo nga nze ndiwo batuusaako pulogulaamu eno manya ebifa mu UAE ne mu Uganda ne mu nsi ezitwetoolodde. One mission, one army soldier. Same mission kulwanyisa yala kukyusa mbeera bulumi na vumilia. Enemirimu tukola bukozi omugwira teyesalirawo. Emizibu ennyo gye beenyinyala gye batakola ffeeno gye tukola. Newunya banjogerera olw'emirimu gye nkola. Nabandeka wandi sagala manya wano kutoba essanyu liri Kampala. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Ofunanga yakasela nogende Kyaddondo n'obalabako. Ofunanga yakasela nogende Kyaddondo n'obabongako. Sala magezi tugende Kampala. Obudde buweddeyo. Sala magezi tugende Kampala. Obudde buweddeyo. Ofunanga yakasela n'olya ku kasente kumenyekedde. Ofunanga yakasela n'olya ku kasimbi akakumenye. Anikidating this numba nalo sifa kubanjogerera. Anikidating this numba nalo sifa kubanjogerera. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Eno muliro buliro moto moto bizibu nnyo. Bambi we kuba kuzange kakabe katono osimbangako. Ofunanga yakasela nogende Kyaddondo n'obalabako. Ofunanga yakasela nogende Kyaddondo n'obabongako. Sala magezi tugende Kampala. Obudde buweddeyo. Sala magezi tugende Kampala. Obudde buweddeyo. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku kyeyo respect mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Again and again and again. Expo 2020 lwe lukuŋŋaana
lwetuyinza okuyita world wide olugendo okubeera nga lukuŋŋaanya ensi ez'enjawulo okubeera nga boogera ku bintu eby'enjawulo ebyobusuubuzi kugamba buli kimu ky'osuubira nti kyankulaakulana Expo 20 egenda kubeera nga eri wano mu Dubai era nga yategekeddwa mu kibuga ekya Dubai mu nsi eno eya United Arab Emirates. Ensi nnyingi nnyo abantu ab'enjawulo abagenda okubeera nga beenyigira mu mukolo ogwo ogugenda okutandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi ate gukomekkerezebwe ennaku z'omwezi nga 31 omwaka 2022 mu mwezi ogwokusatu. Mu kiseera kino njagala okukubiriza mwenna bannayuganda naddala abali wano mu UAE okutandika okwenyigira mu nteekateeka eno n'okusaba emirimu egy'enjawulo. Essaawa zino emirimu mingi nnyo egigabwa mu nteekateeka eno eya Expo 2020. Gwe wenna ayandyagadde okufuna omulimu oyinza okubeera ng'osobola okukwatagana ne kampani yo ng'esobola okuwaayo ebbanga eryo n'ogenda n'okolako ku ssente ezo eza Expo 2020 mu mitendera egy'enjawulo era emirimu mingi nnyo gyatandise okubeera nga gitekebwa ku website ez'enjawulo era ne bw'obeera nga ogenze ku Expo 2020 osobola okuloginga in n'obeera nga oteekayo application yo. Kale tubasaba mwenna bannayuganda abandyetaaze okukola ku mirimu egyo ate okulaba nga mwongeza ku nfuna yammwe mugende mubeere nga musobola okulaba nga musaba emirimu egyo. Mu mirimu egimu egiriyo gy'oyinza okubeera nga wandyagadde okugitegeera mulimu emirimu egy'enjawulo nga egya security, mulimu ba document controllers abakumi b'ebitabo, mulimu abantu abakashiya, mulimu ba cleaners. Okutandika ddala ku mirimu egya wansi ojja kubeera nga osobola okubeera nga ofuna emirimu egyo. Mulimu egy'abannansi abasawo gye giri emirimu egyo, mulimu egy'aba videography, photography, emirimu egyo gyonna gye giri era mulimu ne bya administrators, administration work naawe osobola okubeera nga osaba ba drivers nammwe mwetaagibwa ddala nnyo. Bano ababeera ku camera system nammwe mugende musabe emirimu mujja kubeera nga mufuna era musobole okuganyulwa mu Expo 2020 ono. Mujjukire Expo 2020 ono agenda kubeera nga atandika omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini nnyini. Expo 2020 yalina kubeerawo mu 2020 naye olwa ekirwadde kino ekyaliwo nebeera nga eyongezebwayo nera twasigala ku kigambo ekyo Expo 2020. Genda kubeera no mu kibuga ekya Dubai wano mu United Arab Emirates. Ensonga endala zenyinza okubeera nga mbategeezaako ku nsonga ezo zigenda mu maaso wano mu UAE. Njagala okubeera nga mbategeeza nti Buganda BUMU mu Buwalabbu bagenda kugulira obwakabaka bwa Buganda emmotoka gye tuyita ambulance era nga enteekateeka eno eri wano mu UAE era nga Emirates zonna ez'enjawulo zimaze okwenyigira mu nsonga eno nga mujjukire nti ensonga zino zikulembeddwa ow'ekitiibwa Haji Abbas Nsubuga. Haji Abbas Nsubuga yakulembera ensi z'omu Buwalabbu nga yakiikirira wano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era tugenda kubeera nga tufuna ku maloboozi ag'abakulembeze abalondebwa mu nsonga eyo ey'okulaba nga bafeffetta yonna ewali ssente okulaba nga omukulimu guno gutambula bulungi nnyo era ne guggwa nga gwa kitiibwa. Ekiseera kigenda kubeera kinene nnyo nga banoonya ssente zino oba nga basonda ssente zino. Tusaba mwenna bannayuganda, abaganda, abatali baganda okuwagira omulimu guno mu ngeri esoboka tulabe nga omulimu guno tuguggusa kubanga ebyobulamu birungi nnyo kubeera nga tubiteekamu amaanyi. Kale omukulu Abbas Nsubuga akunga mwenna bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu mulimu guno okulaba nga tuwagira tubeeko naffe kye tuyinza okubeera nga tuteeka ku nsi yaffe newankubadde nga bingi nnyo akakiiko kano ke bakoze naye twagala ate n'ebyobulamu tubiyingiremu. Katuwulire ku bantu baffe abakulembera ebitundu ebyenjawulo era abali mu kunoonya ssente ez'omulimu guno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizzaako bannayuganda abawangalira mu UAE. Amannya n'eddoboozi pitibwa Umaru Nsubuga akolanga omuwanika ku ambulance project. Tulina project egenda mu maaso nga tusonda okugula ambulance tugiweeyo ku bantu baffe mu Uganda ebeere nga eyambako nga bwe tukimanyi nti facilities zaffe mu butuufu mu ggwanga lyaffe zibuliramu ddala era nkunga bannayuganda mwenna abawangalira mu UAE
nti tujjumbire omulanga guno ogwa ambulance project. Tonyooma ky'oyina 5 100 200 1,000 kyonna kijja kuyambako kubeera nga projekiti eno egguka. Nsangibwa mu Dubai kusabuka mu ofiisi y'omwami wa Kabaka omwami Abasi Nsubuga ku Coastline 301. Nja kusanyuka ng'omulanga guno tugujjumbidde. Mwenna abawangaalira mu UAE, Abu Dhabi, Sharjah, Ajumani, Kuwait, tuyinayo ababaka abakwasaganya ensonga ezo era ne bu flyers babulina buyinza okuyambako okuggyayo obulungi ekifaananyi kya projekiti eno egenda mu maaso. Nja kuba nga ndi musanyufu nnyo okubeera nga omulanga guno guyongereddwayo wamu ku bannaffe bonna abayinza okuba nga tebannaba gutegeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irash Al-Kaima tulinayo omukulu gwe bayita Lukyamuzi Haruna era nga oyo yakwata ensimbi n'okuzinoonya mu bantu abe Lash Al-Kaima. Mu kitundu ekya Sharjah tulinayo omukungu Ismaili Kamoga era nga naye ye ssentebe ate era nga yakulimbira abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu ekyo ekya Sharjah oba Emirate ya Sharjah. Amannya n'eddoboozi nze Kamoga Ismaila era nga nze omumyuka mubaka atwala ekitundu kye Sharjah mu Buwalabu. Akakiiko k'omubaka wa Buwalabu kalina enteekateeka nnyingi nnyo ezigenda mu maaso era nga emu ku yo enteekateeka y'okubeera nga tuddiza abantu baffe nga tubawa eddwaliro eritambula oba linandise nga ambulensi. Oluvannyuma lw'okusoomozebwa okw'enjawulo okubadde mu ggwanga lyaffe Uganda, akakiiko kakizuula oba ne kasalawo nti twetaaga okuddiza ku bantu baffe era nga ensonga enkulu ssaawa eno y'ey'okubawa ambulensi. Mbakubiriza era nga mbasaba abantu b'omu Sharjah twenyigire butereevu mu nkola eno era nga omuntu yenna alina ky'asobodde asobola okunkubira ku ssimu 058 209 1309 058 209 1309. Obubaka bwonna bw'olina osobola okusanga bwina wemba nkusanze n'obeera nga obuntuusaako. Tulina enteekateeka nnyingi nnyo, tulina enteekateeka ez'okwekulaakulanya nga ffe abantu ba Buganda mu projekiti ez'enjawulo ez'ebyobulimi, ez'ebyobusuubuzi, bingi nnyo tujja kuba tubibanjulira. Naye nga ssaawa eno tusaba tumalirize enteekateeka eya eddwaliro eritambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde amannya n'eddoboozi nze Kamoga Ismaila, omubaka wammwe akiikirira omubaka mu ssaza lya Buwalabu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyo nga tuvuddeyo njagala tuwulirize ate ku mukungu oba wano owa Abu Dhabi omukulu Shabani Lugobe ensonga y'okukuŋŋaanya ensimbi wano mu kibuga ekya Abu Dhabi wagituusizza era biki byalina okutegeeza mu bonna bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali wano mu UAE naddala abali mu Abu Dhabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaami n'abazaana abalangira n'abambejja abawangaalira mu bbendobendo lya Abu Dhabi wababuuzaako yenza omumyuka w'omukungu atwala ebbendobendo lya Abu Dhabi omukungu owokubiri Shabani Lugobe. Ntuusa okusaba kwange n'okubakunga okubeera nga mujjumbira omulamwa gwe tuliko Buganda oluwalo lwaffe nga tugula entambula etambuza abalwadde giyita ambulensi okubeera nga eyambako abantu baffe mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Mwenna abooluganda abako ab'emikwano mwenna aba Buganda tubasaba mubeere nga mutukwasizaako tusobole okubeera nga tugula ambulensi yaffe eyo. Osobola okuntuukirira wano ku Abu Dhabi main bus station
oba ku ssimu eno wammanga 0582 305 660 oba asobola okutuukirira omukungu mwennyini Ismaila Ssebuggwawo oba omumyuka asooka mu alayini omukungu Ismaila Sseggona. Mwebale nnyo, mwebalire dda. Abantu abo nga mumaze okubeera nga mubawulira era n'ebitundu byabwe bonna gye bali, abakungu abo mubatuukirire era mubeere nga mubawagira omulimu ogwo, kubanga omulimu ogwo gwaffe ffennyini abagulimu, ate nga Ssaabasajja Kabaka buli bwalaba abantu be nga bawezeewo era abeera ateekawo embeera y'okuteekawo obukulembeze. Twagala okusiima Ssaabasajja Kabaka eyateekawo obukulembeze wano mu United Arab Emirates obukulemberwa Haji Abbas Nsubuga, era n'abakulembeze bakolagana nabo omuli owa Sharjah mukulu Ismail Kamoga, omuli owa Abu Dhabi omukulu Ismail Ssebuggwawo, ate ne wabeerawo n'owa Dubai omukulu Umaru Bakasambe, ate n'aleni ne wabeerayo omukungu gwe tuyinza okuyita Sseggona Ismaila, ate nga abakungu abo bonna buli omu ayina akakiiko kakola nako. Nga tukyali mu nkola eya oba mu nteekateeka za Buganda oba nga mu kitongole kino ddala eky'abavubuka era kubanga n'omulembe gw'abavubuka era n'okutegeeza ebika eby'enjawulo, twagala okwesiima ekika eky'effumbe. Ekika eky'effumbe kirina akakiiko akakitwala ni diaspora. Akakiiko kano nga kakutwala ensi zonna oba abantu bonna abali mu diaspora era nga bakola emirimu egy'enjawulo. Akakiiko kano kakulemberwa Papa Jesper Ntege, oyo Settenda nga yakulembera abantu abo era nga atandiseewo enkola era yatandika dda, akoze omulimu munene nnyo ng'asangibwa mu London UK, era alina enteekateeka ey'okusisinkana abeddira effumbe mwenna ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 29 omwezi guno ku kabaga ke tuyinza okuyita nga BBQ. Mugendeyo mu mwenna abali e London UK, mugende mujagulizeko wamu, ate ababuulire n'enteekateeka ez'enjawulo zalaba nga zigenda okubeera nga zitutumula ekika kyaffe eky'effumbe. Mujjukire nange mwennyini kamwa koogera neddira ffumbe era nga ndi muzzukulu wa Walusimbi. Kakati ensonga eyo bwetu nga bwetambudde, njagala ate tumanye biki ebigenda okubeera eyo mu kibuga mu nsi ya UK London. Chairman wa Fumbe Clan in Diaspora Papa Jesper Ntege Settenda n'akakiiko bayita n'essanyu lingi mwenna bazzukulu ba Walusimbi ababeera ebweru naddala mu UK. Okujja mu kabaga ak'okumanyagana, okulya n'okunywa weebiri, ate n'okweyongera okumanya ebikwata ku kika kyammwe eky'effumbe. Muleete abaana, abako ne bamaama b'abaana baffe. Tugenda kubeera awo ku Badges Park e London ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana 2021 essaawa 7 ez'emisana UK time, ng'okuyingira kwa bwereere. Wajja kubaawo okutunda t-shirt ez'ekika kyaffe eky'effumbe, ez'ekitogi n'ezitali za kitogi, enkofiira. Jangu tusanyuke ng'abeffumbe. Kati gwasuubira okuwasa naawe ateekateeka okuwasa mu beffumbe, naawe tukwaniriza okumanya ebisingawo. Kubira Papa Jesper Ntege ku ssimu eno +44 79 6 72 61 74 oba kubira coordinator Hope Nakaweesa +44 77 0M 34 246. Anti ekigango ky'effumbe 2021. Mukulikeyo mu nsonga ezo nga bwe muziwulidde. Njagala tuwummulemu, ate oluvannyuma lw'okuwummulamu ngenda kukomawo n'ebyemizannyo ate n'okubategeeza ebifa e Uganda. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubaweereza pulogulaamu eno manya ebifa wano mu UAE mu United Arab Emirates. Katuwummulemu ate ngenda kubeera nga nkomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo. You give me total satisfaction daily. Oli mukumi wa kibuga kyange yekwemeya. I will never let you go. Never
kano kakunyumire amaaso n'amatu bigale abakusoma soma nabo kibadugude I will never let you go. Never let you go. I will never let you go. Nakwagala kufasiri funa yokusinga. I will never let you go. Never let you go. I will never let you go. Nakwagala kufasiri funa yokusinga. Bera loshoninga yenze mubiri. Bere mupangisa nga yegwe muzigo. Batulabirengako batukopengako. Tyo mukwano gwaffe gwaddala. Sabakayimba kano kakunyumire amaaso n'amatu bigale abakusoma soma nabo kibadugude You give me total satisfaction daily oli mukumi wa kibuga kyange yegwe meya I will never let you go. Never let you go. I will never let you go. Nakwagala kufasiri funa yokusinga. I will never let you go. Never let you go. I will never let you go. Nakwagala kufasiri funa yokusinga. Mukwano kwagala kufasiri funa yokusinga. Mukulikeyo mu nsonga ezo nga bwe muziwulidde nga tugendako mu byemizannyo njagala mubeere nga mutegeera nti wano mu kibuga ekya Abu Dhabi tulina ttiimu gye bayita Uganda Cranes Abu Dhabi. Uganda Cranes Abu Dhabi liigi yaayo yatandise, Uganda Cranes Super League, Uganda Cranes Football Super League yatandise era nga olunaku olwokuna yalina emipiira egyaliwo era nga njagala okubategeeza mu ttiimu ezo ezirimu mulimu Express, mulimu Villa, mulimu Odumpalaka ne URA. Pira gino gisambibwa home and away awo ku kisaawe kye bayita Armed Forces Stadium mu kibuga ekya Abu Dhabi. Katumanye ebyaliyo ku lunaku olw'okunaana, ttiimu ki ezawangula ate era na ttiimu ki ezawangula. Taweelah TV, Taweelah Radio, mwenna batulaba tubabuuzaako Jose wano mu kibuga Abu Dhabi kya UAE nga ntuuse n'okubaleetera kibiki ebyali kwa Armed Forces Stadium Uganda Cranes Abu Dhabi. Jukira yategeka league eno nga eri awo kwa Armed Forces mu kibuga Abu Dhabi era nga munnaye nakugamba bajja mu teams nnya oba clubs ez'enjawulo era nga zino zaatumibwa amannya ag'ewaka nga mwe muli URA, mulimu Villa, Express ako Ondupalaka. Twagenda okukomekereza wiiki eri eyaggwa nga munnange at least obuwanguzi bwatuukibwako Express bwe yakuba URA golemu kwa ate nga ne Villa munnange yatwala obuwanguzi olunaku olwo yakuba goolo 3 era nga be bamu abagulawo league eyo. League yakutambula mwezi nga mulamba ne wikisawo ezisobamu kubanga munnange ekintu kitegekere ddala era nja kutegeeza nti bakola ne committee number okulaba nga at least league etambula bulungi nnyo era nga etegekebwa ku mutindo nga mwenna bwe gumanyi. So league ya mulembe nnyo era committee ng'emu eyateekebwawo okulaba nga etambuza bulungi league eno kuliko bano Wamanga Ronnie, Jose Aman, George Mumuza, Goodluck, Gabi, Sedibe n'abalala bangi nnyo nga teweerabidde ne kooki waabwe nga kwali nnyo okulaba nga at least league eno etambula bulungi nnyo. Nga league eno etandika. League eno munnaye egenze bulungi nnyo sofa tabadde etambudde bulungi nnyo nga tewali embiranye zonna zirimu oba tewali buzibu bwonna. Olwokuna oluwedde munnange waliyo omupiira wali kwa Armed Forces Stadium era league eno yaddamu okutinta saako n'abazannyi abaali beetegese obulungi olwo n'ennaku z'omwezi zaali nga 19 zaali 19 ate nga league eno eyaddiramu wali kwa Armed Forces Stadium mu kibuga Abu Dhabi. Omupiira guno gwasookawo yali Villa versus URA era wagenda okukomekereza munnaye nga Serwanja abakubya akatimba nga Villa yavaawo n'obuwanguzi bwa goolo emu ate nga URA teyakwasaamu ate jjukira mabegako URA era munnange byagigendera bulungi bwe yasamba omupiira gwayo neba nga teyakubamu goolo nga Express yagironda negikuba goolo ate nga bo bavaawo kwa n'olwekyo ne gibanga emikisa gyabwe egy'okuba nti at least balemera muri eno gigenda gyeyongera okukendera singa tebakuba
okuba mipiira egiddako. Munnange olwokuna lwagenze okuggwa era nga Express ezambye ne Onduparaka lwagenze okuggwa nga Express ebala golo 2 ate nga Onduparaka ebala golo 1. Villa ne Express zeyongedde okulisa enkuli mu ligi eno eya Abu Dhabi ng'era munnange olaba nti batambulira wamu okulaba nga at least bekumira ku ntiiko ya ligi eno era ligi eno yabaddewo nga abantu abamu ababaddewo oba abakulembeze ba Abu Dhabi wabaddeko chairman Mr. Okedi, technical director sako n'abalala bangi nnyo. Pozi era Villa yavuddeyo nebanga at least eraga manager omupya nga manager no Shamu Events yakiriza okubanga at least atwala timu eno maaso. Mpozi Villa yemu ku club mu league eno ebinaba manager abangi ate era nga yerisa nkuli mu league eno webinagwera simanyi bwe binaba naye nga at least basobodde okubanga bakuma omutindo. Villa bwetyo egenda kwaniriza manager omupya mu nkambi yayo nga bwe mulengera mpola mpola. Enkambi ya Villa yeno wano nga bwe mugirengera wano. Babano bakubye enkambi bagenda kukwasa manager waabwe omupya timu mu butongole. Wow, banayo bugalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Manager Shamu Events yakikutemu. Manager biki byogenda okukolera timu nga wakakwasibwa obuyinza butongole. Okay. Ompira ogulabye to gwalero manager. Ne president wali wano mpola President Abu Dhabi Villa tujizizawo lwayo tukufuna obweno obulala busatu tuli ku ntiko tugenda kweyongerayo. Kati awo toto babumeka obonero. Toto mwina bumeka. Tulina obonero mukaaga n'emipiira 2 ne golo 4. Captain, ompira gwalero ogulabye otya? Ompira gwalero tegutubeeredde mulungi nnyo. Kusinziira ku nzannya abaplayer baffe bazannya bulungi nnyo. Naye tulina ekintu kimu ekiguzeemuko wakati awo naye tugenda kutereeza era ngumya abawagizi baffe nti liigi eno bw'enaatuukira wakati awo n'okutandika ne match ejja kuba nsuubira obuwanguzi mu match ejja tugenda kutereeza ensobi zaffe zonna tuli bagumu era abawagizi baffe bagumu. Captain, njagala okakase omulabi wa Taweelah TV, Taweelah Radio mwakasamba empiira emeka era muyimiridde mutya mu liigi eno? Currently ffe abali wansi wa liigi omupiira guno singa gugwa gutinga bwe guli abasembe kwatwa akaluzinga emipiira 2 naye emipiira gitandika butandisi tournament etandika butandisi yakazambibwako emipiira 2 erimu emipiira nga almost 8 right emipiira 8 games 8 zikyaliyo twakasambako games 2 nsuubira mu games ezijja wetuba tulaba ensobi zaffe tugenda kutereeza. Kirungi nnyo captain wa UAE okuba nti oli mugumu wadde bakakuba emipiira 2 naye ate era osigala owaga webale nnyo kuzamba basambi bo amaanyi saako n'okuba nti at least obagumya nti mugenda goba empiira egiddako. Currently table bweyimiridde mu liigi eno osobola okugamba nti Beka Gabi alina golo 2, Farouk Express alina golo 2, Rogers Onduparaka alina golo 1, Mumuza alina golo 1, Tone Express alina golo 1, ate Akemu Villa alina golo 1, Sakone Faim alina golo 1. Ate munaye bwe tujja mu points munange zesobodde okubanga ate mu weeks ze basambye omupiira Villa ena points 6, Express 6, URA erina 0 ate na Onduparaka erina 0. So kijja kuba kyankizo nnyo singa zino tiimu ezitalina point zibanga zigoba empiira za jayo egisigaddeyo basobole okubanga at least beekuumira ku league eno. Mpozi nasobodde okufuna kawo ku line-up ya Onduparaka nga Sedibe yabadde mu namba 1, Kigongo 2, Junior 4 ate Rahman 6 ate nga munnange Ramadhani naye teyabuzeewo saako Nassa ne Kiza so nga Kiza asobodde okuba 8 ogwo ate Rogers nadda 9, Fahim nga bulijjo omukumi ye Alfred naye teyabuzeewo. So golo bwe bityo bwe byabadde wali kwa Mudifoze Stadium. Twebaza mwenna abasobodde okubanga mujja ne mulaba omupiira ogwo naddala aba community ya Abu Dhabi okubanga at least mubako ne clubs ze muwagira. Pozi omutindo gwa yusezagwo gwabadde gwa kabi naye ate era nga omulumulu tebubulamu
naye nga at least okulaba nti team committee yatekebwawo ng'ebusolovinga bonna kireetedde emikisa gy'amaanyi nnyo okulaba nga liigi eno etambula bulungi nnyo. Bwe ntyo bwe nsobodde okubatuusako ekyali Kwame Forces Stadium wali mu kibuga Abu Dhabi UAE nga nsigadde ndi Jose Mobilizer wano mu kibuga Abu Dhabi. Bwe tugendako ate e Uganda ensonga eziriyo twagala okubeera nga tumanya bino ebikulu nti Church of Uganda oba gye tuyinza okuyita Church House enteekateeka y'okuwagira omulimu ogwo olwa ssente ezibanjibwa gugenda mu maaso era tukunga mwenna abakkiririza mu Yesu Kristo naddala mmwe abali wano mu kibuga ekya Abu Dhabi ne UAE okutwalira awamu okubeera nga muwagira Church House. Waliwo enteekateeka z'osobola okuwagiriramu ez'enjawulo okusapootinga omulimu guno ogw'okuwaayo ssente ekizimbe ekyo kibeere nga kisasulwa nga kiggwayo. Church House kiri awo ku Kampala Road osobola okubeera nga okiraba era nga omulimu ogwo osobola okugenda ku website ya Church House n'omanya ensonga zonna oyinza otya okuwagira omulimu guno. Archbishop wa Church of Uganda Archbishop Samuel Stephen Kazimba Mugalu akunga mwenna okuwagira omulimu guno ogw'okumalayo ebbanja erya Equity nga tumalayo ku kizimbe kino ekya Church House. Era waliwo options oba waliwo enteekateeka ez'enjawulo z'osobola okuyitamu okubeera nga owagira omulimu guno era nga okusasula kusobola okutandika eddala ku mutwalo gumu n'obeera nga owagira enteekateeka zino. Osobola waliwo option y'okusasula mu dollars ate osobola n'okusasula mu Uganda shillings. So gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okuwagira omulimu guno osobola okugenda ku website ya Church House n'omanya ebisingawo. Era waliwo ne donation code weeri payment nga ekolebwa ku MTN ate era nga ekolebwa ne ku Airtel. Waliwo payment ezisobola okukolebwa ku Equity Bank, waliwo ne Equity Bank application gy'osobola okubeera nga oweererezaako ssente zo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo ne payment gy'osobola okubeera nga osasulira ku Airtel ng'etandikira ku mutwalo gumu. Church House bannaye tugibeereremu tugiwagire ng'era bagiyise ja Church House Love Gift nga Archbishop wa Church of Uganda Samuel Stephen Kazimba Mugalu ensonga zino abasaba muwagire omulimu gwa Katonda. Nga tukyagenda mu maaso n'Agafa e Uganda twagala okutegeeza abantu mwenna abali wano mu UAE nga mulina abantu bammwe oba oliawo be muwagira mu kusoma mu bintu ebyenjawulo. Gavumenti yateekawo etteeka oba yayisa dda sakula nti level y'abasomesa abali ku level eyokusatu grade 3 teachers grade 3 teachers bagenda kubeera nga basalibwako katukitwale bwekityo babasaba okubeera nga ba upgradinga okuva ku level eyo ate okugendako waggulu. Abantu okuva mu senior 4 okugenda ku college kyakomezebwa era kakati abantu bagenda kubeera nga bava ku senior 6 nga bagenda ku university. Kakati tukubiriza mwenna abasomesa aba primary teachers abali ku grade 3 mwonna bannaye mugende mwongere ku bitabo musome ate munabe nga musigaza emirimu. Naye gwe wenna ali eyo ojja kubeera nga oyogerako ku nsonga eno gavumenti kino kiyakoze mulaba nga kigenda kutuyamba nga ffe ddala abo abasomesa abali mu mirimu egyo nga bali ku level eya grade 3 era bwe kibanga tekigenda kukola magezi kigwe nga gwe goyinza okubeera nga goyinza okuwaayo gavumenti kyeyandikoze. Mujjukire nti abantu bangi nnyo abafuluma ate bano baddemu mu system bagimanyi basomyeko abamu balina experience ez'enjawulo naye kaakati twagala okubeera nga tukubaganya ku birowoozo ku nsi yaffe naddala mwe abali wano mu UAE okubeera nga mutambuddeko mumanyi system ez'enjawulo nammwe abali mu nsi ez'enjawulo system eyo egenda kubeera nga eyamba Uganda yaffe okulaba nga yeeyongerako mu byenjigiriza. Ojja kubeera nga okomentinga awo ate oluvannyuma tujja kubeera nga tuyogerako ku nsonga ezimu ekusinziira nga bwe munaaba mwogedde ku nsonga ezo. Johnson Sengeno nga tugenda ddala wano mu maaso njagala okubeebaza mwenna abasobodde okwekumira ku mukutu guno Taweelah Radio Taweelah TV ensonga zino zonna nga bwe tugenda okubeera nga tuzitambuza ebbanga n'ebbanga okulaba nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo era nga mwekumire ku mukutu guno temuguvaako. Uganda. I come from the black, yellow and red.
symbolizing a beautiful nation gifted by nature. Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, mama Uganda, pena tuliva Uganda, tuliva Uganda, muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, mama Uganda, pena tuliva Uganda. Abana ni wakanga na wa televisioni, nabuli chenda batijubisa mu America, biri musitate kwa kuba mu America, nabuli chakami baonza timu cha America, umano mutoye kwa America yasala ko mupirika tukanga omumerica asala omupirika obaba tukola batyabo okutwagaza nga bolechawe netuleka wowe byaffe netugolomeza bolechabazungu ebyaffe netusula mugoloka mulinze kinnomani nayona lelo omunubi nesodeyo yagalireko mukino kyendi wemamba wanaye jagala neyagale paka wona jagala Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda, tuliva Uganda, muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda. Ulira, pampita loko wembimbira, tamululi n'Oluganda nindunyumisa wabula nsasira mama tenyumiriza, maide titeleyo kuba muna Uganda, ogenda n'omubuza wajja yasibuka, nga n'abantu basibuka mwabasalawa, abawagizi Abamerika babiri, bamusigira omutolo nga bafirika gye bava babayala, abesi bakuba basalawa, ne baleka gye babagala, nzibayita bafala, abesi bakuba basalawa, ne baleka gye babagala. Muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda, tuliva Uganda, muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda. The way we are sing and the way we are dance, everything we are do is Ugandan style. My attitude, my accent, my instrument is Ugandan style. Tukwatagana, penanga tutati mutu yapagana, kubanga tukwatagana, tetusana kubanga tulandagana. Uganda logo ma belle, jomeye du chuti ma belle, take ma belle, kimon du chuti ma belle, wear ma belle, hear ma belle, watiki ruk ma belle, jami du chuti ma belle, okwatanisa hamwe ni gomani, agari hamwe ni goga kurume nyama. Iskanyo when you to the muntu, let's get together and build up the pal. Muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda, tuliva Uganda, muna Uganda, nabuli muna Uganda, muna Uganda, bawa Uganda, pena tuliva Uganda. Akalowoozo wano ku Taweelah Radio, Taweelah TV. Akalowoozo kagamba nti gwe wenna ng'oli wano ng'oweereza ssente e Uganda naddala nga oweereza abakadde bo, naddala mmwe abakatonda bakyayambye nga olina maama wo ne taatawo, mubeere nga musala amagezi okulaba nga ssente ezo ze muweereza ate tezaawula bantu bammwe be muziweereza. Kiba kirungi nnyo bw'abeera nga bantu babiri n'omanya buli omu engeri gy'omuweerezaamu,
notaweereza ssente maama aweeko taata, notaweereza ssente taata aweeko maama. Mufune engeri gye musobola okubeera nga muweerezaamu ssente okusinziira buli omu option gy'ayina, okusinziira n'enkolagana gy'ayina ne bazadde be oba taatawo oba maamawo. Ebiseera ebimu abamu muweereza ssente ne mugenda ne muziyisa mu mbeera endala, n'owaako maama taata nga ya taata n'otamuwa oba taata n'omuwa aweeko maama, noweesanga nga ssente ezo ate zireese obukuubagano awaka. Essente ezo mbeera muzisindika, mumanye nti oba maama nkuweereza ssente bwe ziti, taata nkuweereza ssente bwe ziti, oba kubakubira ssimu bakubire ku ssimu oyogere nabo bennyini nga bawulira nti maama nkuweereza ssente kintu kitabudde amaka. Era tufunye cases nyingi nnyo n'obuuza ku muntu nti abannaye abantu beka mbaweereza ssente ate bakyankalanye ssente ze naweereza ziri bwezi ne weziti. Tubasaba mmwe mwenna kano akalowoozo mukatwale, tuba okyalina bazadde bo, okyalina ne maamawo ne taatawo ne babeera abantu balala, buli omu fuba okulaba ng'omuweereza ssente ng'ozimuweereza ddala direct kwoyo omuntu avunaanyizibwa. Oziguweereza nti ate oziweereze gundi azimutwalire, ojja kwesanga nakyo oluusi kiyinza okukuleetera obuzibu. Naye kola ekyo kyolaba nga kisobola okubeera okusinziira gye wakulira, okusinziira ku bantu b'okolagana nabo, kirema ate kubeera nga kireetawo obuzibu obulala. Twabategeezako nti mu pulogulaamu eno tugenda kubeera nga tubannyonnyola ebiki omuntu byandisaanye okubeera nga amanya ebiri wano mu United Arab Emirates. Pulogulaamu omulundi oguddako okutandikira ddala okubannyonnyola UAE kyeki, okutandikira ddala ku Emirates z'erina, era n'okubannyonnyola biki ebikolebwayo, lwaki abantu beeyuna nnyo UAE biki ebikolebwamu nga byo, UAE ekuumye etya okubeera nga twagiwulira ddala tutandika okuwulira ku Dubai ne tugiwulira emyaka ejjedda era ng'ekyavuga bulungi bwiti. Biki byekola ebyenjawulo, tujja kubeera nga tutandikira okugenda nga tubabuulira era nga tubategeeza gwe wenna ali eyo omanye ebintu bino nga bwe bitambula wano mu UAE. Ekiseera kino kye tulimu nga wano mu UAE ekiseera kya kasana, akasana kaakira ddala era nga abantu abasinga beekuumira mu mayumba gaabwe, ddala abo abakolera mu mayumba mulina omukisa. Naye abakolera wabweru twongera okubakubiriza okubeera nga munywa amazzi mangi nnyo buli kaseera, ate n'okwebikka ku mitwe. Bw'obanga osobola oyinza okubeera nga tosalako nnyo nviiri zikendeeza nnyo, okulekako ku nviiri oba oliawo akasana kasobole kubeera nga tekasobola kuyingira nnyo naddala gwe akolera wabweru. Tukusaba obeere nga weegendereza obulamu bwo era nga tumanyi nti nno bw'onaaba ogoberedde amateeka ojja kubeera nga obeera mulamu. Era nga n'enkola yakyuka, mujjukira akasana bwekabeera nga kangi wano enkola ekyuka, enkola ya timing okugenda ku makya kwe kubeerawo, bati bakola ku makya ate zigenda okubeera ssaawa nga 6-7 abantu nga bannyuse. Njagala okubeera nga mmaliriza pulogulaamu ey'olunaku luno olwaleero era nga ngenda kubeera nga mbalekerawo akayimba ako kababeesebeese ate n'okubakuuma nga mwenna muli balamu. Tulina wano abayimbi mu UAE era abayimbi batukoze omulimu omulungi. Tulina ba artist ab'enjawulo era nga twagala okubebaza emirimu gye mukola. Tulina abayimbi nga Joan Hart, tulinayo omuyimbi nga Arch Bryans, tulinayo Nick D, tulinayo Linda Blessing, omukyalo yonna akikuba ekikube Uganda n'akikubamu n'eno kwegamba tubawagira abantu bafaabo, kwegamba ennyimba zaabwe tugenda kubeera nga twongera oziteekamu amaanyi wano nezipromotinga kubanga batubeesezaawo nnyo bannayuganda abawangalira wano mu UAE. Mbatumireko nnyo mwenna ba artist abawangalira wano mu UAE, mwebale omulimu gwe mukola. Omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ngenda kubeera nga mbasiibula Johnston Sengendo, mbagaliza ekiseera ekirungi, mbasiibudde mbeere bulungi, mweraba. It's Taweelah Radio and TV where facts count. It's Taweelah Radio and TV where facts count.